And my life is in trouble because he promises he wants to shoot me. Once he gets me, I'm finished the case. The agreement is there. Listen to me. All these are not even witnesses. Are we starting this selling of the land? No, listen to me. I've not come to put the below. Let court decide. We shall go up to court, let court decide. Because I know what I gave him. I've come. Naye bwe nakomawo nensanga omusajja ayingidde Ttaka. Kakati ngamba nti kakati omusajja ono ayingidde Ttaka mu ngeri ki? Naye tesaako okumugamba nti sooka ojje mwalimu ombuulire Ttaka wayingirayo otya. Kakati omusajja n'agaana okukwatagana nange. Yagaana okukwatagana nange completely. Yagaana okukwatagana nange n'abeera ku bintu bye atambula n'abantu mpuna apabidde omusango ku poliisi simanyi biki. Kakati bwe baleeta samoni mbwe y'okutema ebirowa. Kakati nenkola ki nengamba tuli mu lockdown saasobola okukola ki kujja bampita naye saasobola kujja ku poliisi. Kakati nembeeraawo nenga nsirise kati nagenze kukoma watu olulala kati nga njagala buzibu ekisookera ddala ffe endagaano zaffe no ze tukozesa okutunda amataka tuwandika bwansi ne LC agreement ekumala okuwa obwananyini ku bw'ettaka. Kati bwe tumubuuza ono ali complaininga ku ttaka taata we yatunda ettaka yali witness n'aliguza neighbor we. Kati ate kituse ekiseera ye ali kwekyusa bamuwabidde omusango gwe yakoze malicious damage ne bamubuuza baalima ku ttaka lyani lye natunda gye bamuwabidde yagambe yatunda eka 2 bwe baze ku ground ne babuuza n'abataka baliwo ate eka 2 n'ekitundu tattawo nga bwe yafa tabuyina famu tubiyiseemu nganze kwamakwogera naleeta of administration nange ngabya amataka ku baganda bangaawo nga nkozesa ebbaluwa ya court gye baabwe mpa mu high court ejjinja gye nagifunira kuba obugaga bwa tata bwali busuka eka 30 nga high court erina okumanaginga ettaka eryo anda omuntu gwe balonze ow'ekika nganze. Kati muganda waffe ono tuli mubuuza naye afulumye obukakafu ku ttaka lya Emuria obwamuweebwa okutunda ettaka lino nga bitibwa mu kooti bwe bagenda mubuuza obukakafu naye bw'olina ku ttaka lino buliwa. This is ancestral land. When I was at school and my wife called me when an intruder had encroached on my land and really demolished my crops, and I've been looking for this gentleman. He first of all came and cut the boundary marks. Later on he disappeared to Gulu when it was locked down. But now when he resurfaced, the man ended up destroying my crops, claiming that this was his land. When I bought it from his father, and really I have every document about this land. So my request is, if you can help me access justice,